Njagala basaba nti ku kyokulabirako ekiriwo olwaleero ku kwesimba okw'ekawempe n'ebifo ebirala walayi kiba kya nsonyi nnyo okuba nti mu kifo kimu eky'ekawempe tuyina abagenda okwesimbawo bantu 10 bweddu bonna nga bazze mu kifo kimu. Naye omuntu yandibadde ayagala okubuuza nti ekawempe ku bonna 10 abeesimbyewo kuliko alina ekijja kya jjajjaawo ekawempe oba gwe baziika ekawempe? Nze mbuuza. Ekawempe ku bantu bonna 10 mu kifo kimu kuliko omuntu gwe baziika ekawempe nga alina ekijja kya jjajja bamuziika ekawempe? Nedda, bonna basenze obatuuze. Kati nze mu nkole yange njagala nnyo okwogera amazima bantu ne gabaluma. Tulina ebitundu bingi nnyo okwetoola eggwanga ssaako ne mu Buganda ewali tewatali wadde muntu asobola kuvuganya Museveni okuva ku bwa chairman LC1, chairman LC2, chairman LC3, chairman LC5, ba MP, ba councillors ku bifo eby'enjawulo. Lwaki baganda bange mwenna kati nga bana bagenzi abesimbye ekawempe muli abantu bangi, buli omu alina omukisa ogusobola okunoonya ekitundu ekirawo osobola okwesimba gye bakuzaala. Abantu 10 mu kifo kimu, that is bumanchi onkyogere ntya. It's a total wastage of materials. It's a total wastage of professionals. It's a total wastage of materials. Nyenda basaba mu kawaayiro ka National Platform bwanga temukalina munoonye gye mukanyigamu nti okusinziira ku mateeka gafuga National Platform ekifo ekimu kyonna tekisobola kusukka mu bakandidate babiri abakontestinga. Temugenda basaba temuddamu okukwata mpa munfuna akawaayiro ke muteekamu nti ekifo kyonna ekigenda okwesimbwako tekisukka bakandidate babiri oba basatu. Okubanguyiza emirimu n'okukola kye tuyita decentralization, okusindika abantu bagende mu byalo gye babazaala okuba nti basobola okugenda okuvuganya. Kino nkibaddamu lwaki nti Museveni waliwo ebitundu ebimu gy'ayitanga tebavuganyizaako wadde omuvuganyaako ng'alina abantu abali opposite. Lwaki tuwa Museveni time n'afuna ebifo ebimu nga bantu bali unopposite tebalondeddwa olw'okuba tebabadde omuntu Baganda bange mbalamusizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwenna abatwala obudde ne mutwala omulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutawera okuba nga mubeerako buli kadde ne muba nga mutuwuliriza. Mbaanirizaako nnyo era mbaagala nnyo. Kiva nkozeseza lino eddoboozi ly'awamu nsobola okuba nga mbeebaza. Baganda baffe abali e Qatar, Dubai, Oman, UK, abali mu US, abali e Canada, abali South Africa, abali e Kenya ku mulirwano, mwenna mbaanirizaako nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Nkimanyi temuvaako mubeerako nnyo nga mutuninze UG Update TV. Nagamba nti gwe agala otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba nga osobola bulungi otweyungako. Nkubiriza nti nno gwe oba omaze okusubscribinga kirira wansi waliwo akadde kakooneko kajja kuyambako okuleetera alerting message okubanga kakulaga oba waliwo obubaka bonna obuzzeewo bwe tutaddeko ojja kuba nga olatingibwa ng'okitegeera bulungi nnyo nti waliwo information ezze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wabula nammwe mwenna abeetaaga okuba nga mulanga naffe nga mwagala okukola advertisement naffe, ennamba y'essimu eya WhatsApp yeeyo gye muba muyitako mujja kuba musobola otufuna bulungi nnyo osobole okuba nga naawe bizinensi yo emanyikibwa, osobole okuba nga ogikuba abantu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ennamba eya WhatsApp gy'oba oyitako ocommunicating naffe tujja kuba nga tukuyambira ddala bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV. Mbaagala nnyo mweraba.